Bibu kweno video. Kati gowe na bulijje yebuuza amaanyi ga Starlink ene ekuleetya nga mukankana Museveni simanyi license bichi. Nakugamba Starlink is a weapon. Iran olwalumbye internet nekwatibwamu katono bwe bati. Elon Musk kye yakoze n'agibasembereza kumpi n'agibawa n'abagamba muconnectinge free muconnectinge. Iran kati saawa eno bakozesa Starlink ogirabye. Eno gibayita Starlink. Naye nga mu Iran Starlink bagifuutula kakati essaawa eno gye baliko yeno wano akugambye ngibawadde bagira bagikozesa paka bino we binaggwera. Kakati mwabeeralikirya Museveni mu Uganda. What are you talking about? Starlink eri mu Uganda. Kakati ate okyeralikirya Museveni mbu agenda kujjako internet. Komuledi Abibu report yafulumye. Report eno gye bayisa ye yasembayo kuyita ku Gaddafi. Era essaawa eno Museveni buli wabeera ayita muzimu gwa Gaddafi. Kunga abantu muganda wange ekintu kyokola kituufu nnyo. Tugenda kanoonya, tugenda kalonda, tugenda kakuuma, tugenda kagoberera ekisinga, tugenda kabanja the 5K, tugenda kabanja. Senga akakwatamu agenda nga Gaddafi ekyo kigamba abantu obagambe buli kimu kiri mu kifo. Buli kimu kiri mu nfo. Mu America agamba ketonye kagwake ajja bileta. Kiki ekyaleesewo embeera. Bye bino president bye yagamba America. Tukyali ku start, tukyali ku report. Tukyasoma report. Musigere kintu ekyo. Kiki ekyaleese embeera okuggwawo. Bino ebintu bino abasinga ba Infinite Class zembi basomera nga mbibasomesa ebintu bino. Nembagamba nti ekimu ekigenda okuleeta America mu Uganda byo Museveni byakola. Bino byonna twabisoma kati just do it ambuyisa summary. Lwaki? Do it summarism. Ekisooka mu Uganda ino tegera report. Ekyokubiri nakugamba one day you are going to be proud of this class. Kati ku app kuno konna gwe buli gwosanga mugambe tize nsomera mu Infinite Class ya Professor Shama. The only certified TikToker nti byonna byazenga asomesa okuva lwe yalinya wano ku TikTok. American Congress ebikutte byonna bweti nebiteeka mu details ebulamu just kuwandika mu linnya Shama tichama bino yabyasomesa. Kati bagambe tuli kirasi ndala nnyo. Okitegeere banange kati nematira mu kooso n'abansindikira zi guest ku live zammwe olaba sijja omanya banange Professor Shama aganye oyina okumpandikira kati muwandike n'ongamba Shama njagala kusyazaako ku live yange. Then nze nenkuwa amateeka. Si kyamala gatula ku live kubanga America egamba ti ku TikTok Shama gwekayeka gwayogera ebintu ebikola mu American foreign policy ebigenda okutaasa revolution yaffe. Katweyongereyo. Kati bagamba keeraga. Bagamba keeraga ekyo kiruma abateesi. Nesina kyakola wemba nkusinga that is it. Obanga owakana nawe leta report nga video zona wasomesa ziri approved. Wamaka tusimbule embalasi. Mujja kunyiganya ekyo kyendi. That is me. Wamaka tugende ku regional issues. Ebimu kubyamazo enkolagana ya America ne Uganda ze regional issues zitya. Gwaina aina report yegwe nagiwadde kebera ewali regional issues we tugenda okusoma. Ekisooka Uganda has complicated its relationship with some of its neighbors. It has intervened militarily in the Democratic Republic of Congo and South Sudan. Its forces have been involved in human rights abuses and trafficking of natural resources, including gold, timber, and ivory from those countries. Okitegedde ekintu ekyo? Bakugamba Uganda yo ebadde okutabangula nkwatagana yayo na mawanga balabiro bye nabagamba nti omusajja yatuletedde ebizibu mu region oyo gwe mulaba oyo ataddeko erinnya ebbi bifulumidde ne mu report wano nti ye Museveni abadde okutabangula mirembe n'ensi ezo. Ensi kuliko Democratic Republic of Congo ng'agendayo n'atwalayo amagye nga tebagamutumye. Bino byajja mu Uganda n'akuba bomu n'agenda n'atwala amagye Congo n'abalimbalimba parliament nga tebamuyise yensonga kibadde tebiyita mu parliament. Osegera ekintu ekyo wabula batuuka eri babadde nga babba golodi, babba embaawo, babba amasanga. Gwa wakana ze sente zetuli mu kusasula kati. Bifulumidde mu report yeno. Okitegera ekintu ekyo. Ebimu ebyalese ku nkolagana ne bamugamba Wolan. Katugiteeke ku Wolan. Ojja kutuwaayo entebe oba si ekyo ogenda kuwa. Either ogenda ku respecting human rights ne democracy oba si ekyo ogenda kuwa wona tujjawo. Mujja tegeerawo. Okitegera ekintu ekyo. Babadde babbi. Yatinkula butinkuzi mirembe. Emirembe abadde agitinkula nnyo mu Congo ne South Sudan. Lwaki? Kubanga owe Rwanda muganda we. Wali owe Kenya beba puppet, owe Tanzania puppet. Katweyongereyo. Museveni has supported several insurgencies in the region, including those that brought ruling regimes in Rwanda and South Sudan to power, and now Uganda
and Rwanda are competing for influence in the Democratic Republic of Congo, where they have political and economic interests. Chichoncheche muchamanja achi. Nabagamba, Museveni, yateka Kagame ku ntebe. Wano mu report bakugamba, Museveni oyo gwe mulaba. Agezeza akonyo okuleta obutabanguko mu region yawo. Era ayambyeko n'okusuula government nyingi nnyo. Nakugamba, G-side eyali e Rwanda. Omusango gwo guli ku Museveni. Museveni ne mu report wano bakulaze nti yayambako ne Kagame okutuula ku ntebe. We bagamba regime balese ku ntebe. Kagame yagenda atya ku ntebe. Ebijambi ebyali e Rwanda byali bya Museveni. Kiri mu report wano. Nabagamba nze nja kubabeerera muzibu lwaki kubanga byenjogera byonna biriko evidence. Eno Congress report bagamba Museveni yaleta Kagame nowe Sudan Salva Kiir ku ntebe. Owe Salva Kiir kwalimu okufa kwa Garanga. Kitegeeza okufa kwa Garanga kwa Museveni. Ategere ekintu ekyo. Then okwa Rwanda kwalimu okutema bahutu n'abatwa. Kitegeeza cyane nacho kya Museveni. Kitegeeza G-side yali e Rwanda. Temuddamu kwebuuza ya Museveni era ni mu report efulumye ng'ayamba ku Kagame okujja ku ntebe. Si byange ya Congress report. Wabula fe twali twabisoma kodda nga ba serious students. Ababi boku app eno. Kabanyige. UN sanctions implicates both Rwanda and Uganda in providing support and training to M23 rebel group in the Democratic Republic of Congo. In 2024, UN sanctions monitors for Sudan named Uganda as one of the countries through which weapons and for insurgent rapid support force from UAE, which is a primary destination for Uganda's gold export. Kati omwami oyo takoma ku M23 yokka. Ye mukutabangula emirembe yajeewulira nti ye mukutegeka abayekera teri amusinga. Ebyokulwanyisa ebikozesebwa Rapid Defense Forces ya Sudan biyita mu Uganda nga biva mu United Arab Emirates UAE respect Mariam kati nkwadde ebimuli byo. Kati Mariam yekaika gwe tusobola okwogera naye mweno class yaffe ya Infinite class Mariam wekaika abasigadde ku eno app tetuli level zammwe. Mariam yaleeta olutalo olwa Gold wa Uganda okugenda mu UAE mulujjukira mu report balulese in exchange for weapons ezayitanga waawo ne zigenda nga za Rapid Defense Forces ezitabangula emirembe mu Sudan nga bayambibwako UAE. Okitegera ekintu ekyo kakati wano mu report bamugamba omukulu oyo ye buli deal erimu okuyiwa omusaayi ebadde yiye. This is how shameful we are as Ugandans. Tulina okwejjako eno kasi tugenda gyejjako tutya tulina okusindiikiriza kizempoyo tugenda kakuba tugenda kalonda wakabba tugenda kumukuba. Okitegera ekintu ekyo katweyongereyo. In 2021, Uganda deployed thousands of troops in the Democratic Republic of Congo. Although United Nations questions its effectiveness, while the East African Regional Forces deployed in response to Democratic Republic government request, Uganda's participation spurred some Congolese suspicion, given allegation of Uganda's support to M23, whom General Kainerugaba has repeatedly referred to as our brothers. Nabagamba zino embuzi zino zikola ebintu ngaziroza tebabiraba ne buli kimu bakiraba. Muhoze ebigambo byabadde nga ayasama nti ba M23 baganda be ebintu bino babitadde mu report yenu bwagirina nkugambye goberera bugoberezi tuli ku kintu kye bayita regional issues engeri Museveni gyatabanguddemu emirembe mu region. Kakati bakugamba nti government ya Congo we yasaba obuyambi ng'eyamba amagye ga East African Regional Forces zigenda tuza mu ziri process ebbiri Rwanda ne Nairobi process. Kubanga Nairobi ne Rwanda process mwe batwalira amagye gano ze process ze bayitamu wabula ate ye Museveni teyagenda kulwanyisa M23 kubanga Muhoozi Kainerugaba always yabayitanga baganda be. Kakati yali abatutte kukola ki? Eno report ya Congress naye mujjukire tulina ne report already yakolebwa dda ya United Nations. Kakati muna Uganda this is all we ever wanted. Anti yabba akalulu Starlink tugifunye weeri mu Uganda. Tugenda kwekunga ng'abavubuka tugenda kulonda ffenna. We tumala okulonda tugenda kakuuma tugenda kabanja kyekisinga obukulu. We tunaakabanja agenda nga Gaddafi bamugambye either the easy way or the hard way. Masadi Boris ekintu kino yakigamba Kagame. So protest vote
is the solution tugoba abakadde for God and Mike. Muntagingire komuledi Abibu kweno video. Kati gowe na bulijje yebuuza amanyi ga Starlink ene ekuleetya nga mukankana Museveni simanyi license bichi nakugamba Starlink is a weapon. Iran olwalumbye internet nekwatibwamu katono bwe bati Elon Musk kye yakoze nagibasembereza kumpi nagibawa nabagamba mu connecting free mu connecting Iran kati sawa eno bakozesa Starlink ogirabye